Okay, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Kawesa. Straight out Aromatic Entertainment. Mbagala nyo mwe guy man. I really love you so much. Mbagala nyo because you guys have subscribed, liked, commented and shared this YouTube channel, Maurice Jordan Media. I'm always smiling. I'm always having that good smile whenever I come in front of you guys. It's because you guys have supported Aromatic Entertainment for a long time and you're still supporting it. Thank you so much. We appreciate. Nina mawuli genzize nago okuva mu Aromatic Entertainment nakugamba ulionda banga ntudde wano omanya waliwo kyendese ekipya okuva mu Aromatic Entertainment. Maurice Jordan Kawesa ni channel yokka woyina okujja ebikwata ku Aromatic Entertainment oba oliawo na biki ebirala kakati Damage season 2 ngenda kujogerako ne Damage season 3 nayo tugenda kujogerako. Kati nga sinagenda eyo ku Damage season 2 ne Damage season 3 ne Pressure ne Kyekango kwa byonna ngenda bigatta wamu lunaku olwaleero tugenda byogerako. Olowooza Damage season 2 kiki? Olowooza Pressure kiki? Olowooza Kyekango kiki? Just stay right here on this channel. You're gonna know whatever you want to know about Aromatic Entertainment. Nengo kusokera ddala njaga otumirako omulangira. Njaga otumirako mulangira oli UK. Mulangira, thank you so much for watching this channel. Ojagala nnyo and I appreciate that. Njaga otumirako mukulu Amoni. Mukulu Amoni nawe oli USA. Nawe webale nnyo webalire ddala. Era olina n'ebirabo. Mukulu Amoni yampadde ebirabo bibiri. Yampadde ekirabo kya Walter, nampa n'ekirabo kya Pearl. Yes, nampa n'ekirabo kya Walter, nampa n'ekirabo kya Pearl. Era sawa yonna ngenda bibatuusaako bakama bange. Walter ne Pearl nina ebirabo byammwe. Omukulu Amon okuva USA yampadde ebirabo byammwe mbirina ngenda bibatuusaako. Oba lugambo lwenkoze kuba bangambye ate bibe byakyama tembyo. Yo omumwa guno nenga aba house managers mbatumiddeko nnyo mwebali ddala okubeera nga ate mulaba channel ba house managers mwenna gwe sirina kyonna oba oli Jordan oba oli Dubai oba oli Saudi Arabia oba oli Qatar wonna wooli nkutumiddeko nga gwe oli house manager okwasaganya emirimu nenkugamba nti no ekyo kyokola osinga bangi nnyo ate nze you guys mbagamba nga buli kaseera ne mbagamba nti no I appreciate you and I treasure you. You guys mukola ekintu kyamaanyi nnyo. Tumirako bakyali bali UK mwenna mbatumiddeko nnyo, abali Amsterdam batumiddeko nnyo, abali German Morris oli German nkutumiddeko nnyo bro. Kansibe nti no oli bulungi. Mukulu Chimera Mahad oli UK nkutumiddeko nnyo bro. Baganda bange abali ekiyumba Masaka mbatumiddeko nnyo, abali Kalungu mbatumiddeko, abali mu masaza gonna aga Buganda mbatumiddeko, Kyaggwe, Buweekula, Bulemeezi mbatumiddeko, Ssese mwenna mbatumiddeko, naye nga mbagamba ekintu kimu nti ekikopo ky'amasaza ga Buganda mumanyi gye kiraga yeffe ab'Ebuddu ba defending champion era tugenda kubeera ba defending champion era tugenda kukizzaayo. So mubeere nga mukimanyi nti musamba ne mubeere nga mukimanyi nti n'ekikopo era kidda Buddu. Alright? Mukama wange omukulu Sir Ahmed Lubowa abatumiddeko nnyo, abaagala nnyo era abeebazizza okubeera nga ate mulaba firimu zaffe zonna. Thank you so much. We appreciate so much. Yes, Damage. Kantandikire ku Pressure. Pressure movie ya Aromatic Entertainment. Eri ku eri ku Trust Films. Ku LM waliyo Kyekango. Naye ntandise na Pressure. Ali ku Trust Films. Obubaka buno buntikiddwa mukama wange. Nzije mbubagambe about Pressure. Ekisookera ddala abeeyanza okubeera nga mulabye Pressure kuva lwe yatandika
akaweeri kati. In fact mwatuukako n'ekiseera ne mugamba ne musaba nti bannaaye mutuwenga season, mutuwenga episodes 3 olunaku. Kama wange n'asalawo n'abawa ekyo ky'abawa buli lunaku. Era antumye okubagamba nti musiimu nnyo, kubanga Romantic Entertainment eyo eriwo because of you guys, eriwo ku lwammwe. Era n'abasaba, nansaba mbagambe nti bambi mweyongere okusubscribinga, mweyongere okulaba pressure, mweyongere okumunyumira kubanga akyatambula era akyagenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We appreciate. Katuddeko Damage. Damage twakola season 1. Damage twakola season 1. Naggwa. Ne tukola Damage season 2. Bangi babadde bambuuza mu comment section eya TikTok, eya Facebook, eya YouTube nga munsaba oba nga mumbuuza mbabuulire ekituufu ekiriwo ku Damage. Oli yatuuse n'okubeera nga ngamba nti nno nze nataddemu nga nnoonya episode eddako naye nga sigiraba. So ntwala omukisa guno okutegeeza nti Damage season 2 yaggwa. Era you never know. Kubanga munnaaye muli ba mukisa nti ebiseera ebisinga kye mugamba mukama waffe Sir Ahmed Lubowa akituukiriza. Sijja kigarantingako kubanga simanyi kiri mu ndowooza ye. Sijja garantinga nti no season 3 gyeri kubanga simanyi kiri mu ndowooza ye. Era bwe naaba season 3 ngezze mujja girabira ku mmeeza. Mmeeza ki? Emmeeza eyo bagiyita Trust Films YouTube channel. Mujja kulaba nga mala okuyiwayo olukambwe. Mala okuyiwayo olukambwe. So Damage Damage season 2 awo yakomye. Please nja kukusaba tonoonya episode eddako. Watogenda gifuna kyekyamazima, togenda gifuna, yakomye awo. Naye ate tuddeyo emabega mu bikolwa by'abantu. Just tukubemuko katooki katono, tuyitemuko olukwakwayo. Tutandikire ku Uncle Solo. Uncle Solo kojja wa Walter. Yalaba nga Walter tasobola kubeera ng'atuusa buvunaanyizibwa bwe ng'omusajja ng'abutuusa ku Paalo. Kye yakola eky'okubanga akwata Paalo kyekyali ekituufu ng'omuzadde. In fact bulijjo tubiraba n'obiraba nga abikola nga tetumanyi kigendererwa kye. Naye ng'ekigendererwa kye kyali nti yeddize omukyala, yeddize n'ebyobugagga. Kyova olaba yasuula Walter eddalu. Byonna byonna nga yabikola in favor of omukyala. Banange bw'ofuna omukyala omulungi oba bw'ofuna ssente mu kika, bino nno bituleetera okwongera okuyiga nti tukigatte ne kino ekyabadde no sijja kigattamu, mbadde nina kyengenda okugattamu naye nedda sijja kigattamu. Kaka tugendere ku bya firimu nti bw'ofuna ssente mu kika
nofuna omukyalo omulungi nozimba amaka amalungi nalirowooza nti no kirungi okubiraga aba family kubanga family first siwe kiri naye ate bwe kiba nga ate mu family mwennyini ate mwemuvudde omuntu ajja ataakomye obulamu bwange kubanga nnina ndaba tekikola makulu ndaba awo mulinga abatugoba ku family omuntu okola ebintu byo naye ng'olina w'obitadde oba oli awo nga lwo n'ababimanyi naye ng'ababimanyi si ba family kubanga aba family bwe banaabimanya this might happen. So Uncle Solo abaliyo nga gwe gy'oli naye ng'olinga Uncle Solo weddeko kubanga walabye Uncle Solo gye yakomekeredde bamutaddeko bunnyogoga. Neebaza Aromatic Entertainment, neebaza mukama wange Sir Ahmed Lubo nti ebiseera ebisinga bw'aba delivalinga oba nga alina firimu gy'ayagala otuwa tatuwa kuseka, tatuwa kunyumirwa bunyumirwa, wabula atuwa n'okuyiga. Nti kyolaba ojjamu ekyokuyiga, kyolaba ofunamu ekyokuyiga. So kyembadde nsaba nti nno tugende n'ekyo tutudde ku kundi ya Pearl. Firimu nno zino oba episodes zino nja omukyala Namutebi Sylvia oba amanyiddwa nga Prim muva Bulaaya mwogera Luzungu. Prim ajja kujja ku channel eno, tujja kujja ku channel eno ne Prim kuba tulina episode gye twakozaawo ne Prim and your response was lwaki temutandika otuwaayo episodes bwe ziti era ndi mu njogerezeganya naye mukama bw'anabakkiriza Prim agenda kuneegattako ssaawa yonna tubeere nga tutandika okudelivalinga this kind of episodes and I think you guys will enjoy them because it was your request and we are going to put it in play, in work, in play. Tugenda kiteeka mu nkola bakyogera bate. So Pearl, tukwateko ku Pearl. Nina video gye nakola I think like 4 months, not even 4 months, like 4 weeks back. That's like a month. Nagendako mu katale nembuuza ku bantu naye nga mbabuuza nti singa olina omwami wo nga damage nga woluta osobola kubeera naye ebbanga ki mu bufumbo n'obeerawo nga bwe munoonya eddagala erimuwonya. Abakyala abasinga baŋŋamba, in fact waliwo yaŋŋamba nti ye tasobola kubeerawo yadde omwezi ogumu bwe guti, just 1 month. Naye Pearl abaddewo omulala naŋŋamba nti mbeerawo naye nga mubba bubbi nga nziba ebintu bwe mbitwala ewaffe naye nga ye Pearl abaddewo ng'ebintu tabibba wabula afuba kwongera kukulaakulanya mwami we. So character ya Pearl ebadde nzibu ate nga nnungi nti abakyala buyinza n'okuba nga si kufuna nga si nti damage kati kuba kati kino kiri ku damage butonde tokola oyina erectile dysfunction omuzungu bw'akiyita tekola naye omukyala n'obeerawo because of kubanga oyo omuntu omwagala. That's love. Oyina ky'oyagala naye gw'olina tasobola kikutuusaako naye ng'olina abasobola okikutuusaako naye n'ogamba nedda sijja kgenda kubali kaŋŋumire kono kubanga gwe nvudde naye gwe nkoze naye kaŋŋumire kono gwe nasalawo okufumbirwa mu bulungi ne mu bubi n'obeerawo. That was Pearl.
Pearl, we appreciate you. You need flowers. Ebimuli mu Pearl mubimuleetere ku Theatre La Bonita. Pearl mumuleetere ebimuli ku Theatre La Bonita. Kumwebaza just for that. She's done a great part. So omukyalo oyo akoze kyamaanyi. Solo n'otuuka n'okukwata rape nga gw'orapinga. Bale njagala mujje mu comment section. Comment section njagala mumpabulemu. Oba twogeremukko mu comment section. Manyi most of the time, you know, when you commenting from there, nga ndi ino side, mfuna ekikuli ku mutima, mfuna kyolowooza, so that nange nsobola okukyongerayo ne tubeera nga tusobola okutambula. Yes, mfuna ebirowoozo ebirowoozo nemba nga mbyongerayo. Ate oba oli awo mumbuuza ebibuuzo ebimu mbitwala ku board ya Aromatic Entertainment. Gweteke ekibuuzo kyo wano mu comment section. Kituuka butereevu ku board ya Aromatic Entertainment ne tukikubaganyaako ebirowoozo ne tumala ne tukubuuza answer. So feel free to say anything. Naye nga show eno ewagidde bannaffe aba Aromatic Entertainment nga bo bakugamba abazannyi ba bina Uganda ate nga ku Friday eno tuli ku Theatre La Bonita okuyingira $300 n'$500. Customer care no time oba Ezike olowooza lya kalachi. Jangu ku Theatre La Bonita gwo kennyini weezuulire Ezike lya kalachi. Ezike litambula litya? Ezike lirina amalala terina malala. Jangu ku Theatre La Bonita ku Lwokutaano luno tewakyaligamba nti nga 18, 19 ennaku z'omwezi 2 nedda. Ebyo twabivuddeko kati tugamba bugambi nti ku Lwokutaano luno ne ku Lwomukaaga luno ne ku Sunday eno. Jangu ku Theatre La Bonita tubeere nga tetulaba customer care live on stage. Then tugendeko ku then ba sponsors baffe abalala aba Matendo restaurant batugamba nti nno balina akamere akalungi n'ekyo jangu oli akamere ate bw'omala okulya akamere obeere nga ate season eno ey'omupiira otugenda ogirabira ey'omupiira season eno ya Premier League otugenda ogirabira nga oli akamere bw'olaba ate Arsenal yo nga bagikuba bw'olaba Man U nga bagikuba bw'olaba okay, Morris Fashions nabo bagamba balina ebyo Morris Fashions balina engatto okuvira ddala ku ngatto y'omwana omuto. In fact okuvira ddala ku niigiina buno obusapatu buno bw'oyingizaamu ebigere nabwo weebuli engatto jango safety shoes engatto zonna buli kika kya ngatto ky'owulira nti no wali weetaazeeko mu bulamu bwo Morris Fashions bakirina. In fact twaleese n'engatto ezikola massage mu bigere gwe ng'olina jjajjaawo olina maamawo olina ssengaawo olina muwalawo olina mutabaniwo naye ng'ebigere bimutawaanya ng'ebigere bizimba. Ebigere bye bizimba guba musaayi nga gwe gutatambula bulungi. So ebigere biba byetaagamuko massage. So ka massage ako mu kifo ky'omutwala mu ddwaliro yesu ojja mutwala mu ddwaliro bamugigenjige mu massage naye ate n'ekisiripa kino ky'ayambadde ng'atambula kigenda kimunyiga massage. Yes, so n'engatto ezo twazireese weziri ku Morris Fashions or just osobola tukubira ku namba yaffe eya 0763 855 400 nobeera nga ate naawe tukukwasaganya nga tukuwa akagato akalungi. Mama Interior nabo beegatta ku mugendo guno nga bakuga nti no balina ebikozesebwa byonna mu nnyumba bed cover bed space ne bed space balina balina bed cover balina buli kimu kyonna ekikolebwa so n'olwekyo ogenda ku Mama Interior bagenda kubanga bakuwa buli kimu kye weetaaga towel zino gown zino bathtub byonna bagenda kubanga babikuleetera ate nga twegattibwako ne bannaffe aba Trend Collections nga balina obusawo obulungi ennyo ddala. Character ya Sanchez yali abasinga masooka muyita omukwano ogw'enkwe oba omukwano ogutali gwa nnamaddala naye nga Sanchez bambi yali musajja wattu yali mukwano ogwa nnamaddala though temasooka kiraba. That's why Sanchez yabaddewo from the start oba from the beginning to the end nga waali. Emikwano egisinga oba emikwano egimu ofuna akazibu nga badduka nga bakwesamba tebaagala nakuwuliza
tebakyayagala nakuwuliza. Naye Sanchez atulaze nti abeereddewo Walter from day one to the end. Tudde ku Prim ne Smith. Prim yaleka Smith wano n'agenda ebweru okukola. Communication neebula. Communication bwe yabula, Smith n'alowooza nti oba oli awo omuntu oli gye yalaga ye bwe yatuuka ebweru yafunayo abasajja abalala. Naye na moving on. Nakita ate Prim adda alaga nti alina love ey'amaanyi nnyo, love ennyingi, alaga nti naakomyewo ayagala Smith we. Kitakyasoboka. Man, you can't tell me, you can't put me on pending for 1, 2, 3 years, you know. At least bwe mba mwogera nga muba nga mucommunicatinga nti omanyi kati olidde ki ndidde kano nti oli otya nti ndi bwe nti oli otya nti ndi bwe nti. At least there you can, you know, you can talk and be like, you know what, tukole kino na kino na kino na kino. Naye bwe kitaba ekyo, bro, naye neesikamu. So sisuubira nti no Smith yakola kibi okuba nga moving on because there was no communication. Yala ne Smith naye munenyamu kale Prim bw'aba nga ye teya communicating eri Smith. Lwaki Smith ye teyali ta communicating eri Prim? Yateekako ku message Prim n'atamuddamu. Omanyi there is this saying abaagalana abamu gye batera okukozesa nti oba onjagala lwaki obadde tonkubira. Naye ng'ate naawe obadde olina ennamba yange, gwe lwaki obadde tonkubira? Bw'olaba nga sikubye gwe kuba because it's not my kale it's my responsibility, but it's your responsibility too as my girlfriend to call me. If you call me and I ignore, kitegeerekeka. But if you do not call me, please don't blame me 100% that I'm not a caring man. You're not a caring wife too. You're not a caring husband too. You're not a caring girlfriend too. You're not. Why didn't you call? I didn't find your missed call. And you're blaming me because you were busy. That's why you didn't call me. Then I was busy as well. That's why I didn't call you. No blame. Let's move on. That's life, bro. I think I'm getting clear. Ludigido bannaaye. Ludigido kamuleke. Ludigido kamuleke. Katwere naye kamuleke. Katwere naye kamuleke. Katwere naye kamuleke. But anyway, I love you so much, guys, and I hope things have been moving around and your comments were positive. I love it and I like it. Njagala okusasirako abalwadde mwenna ababadde abalwadde for a while. Mukama Katonda nsaba abasuuse era mutereere era muwone. Yeah, basically that is it. I love you so much and I think have a blessed night. Yeah, my name is Morris Jeron Kawesa, straight out Aromatic Entertainment incha tuyina press conference ya Aromatic Entertainment omuzanyo gwaffe. I think tugenda kubanga tudelivaringa ki ekigenda okubaawo. Kale, thank you so much and have a blessed night. I love you and good night.